mummwe eyo mulowooza nti Kaye Wisdom ne Kakalaamu the answer ensonga y'abatutte Canada ekipayopayo bagenze kukuba kyeyo baba bagenze kunoonya ssente naye mwenna muli bakyamu tekuli mutuufu ku mmwe. Ekituufu kiri nti Kaye Wisdom ne Kakalaamu the answer tebagenze Canada kunoonya future wabula bagenze kunoonya bulamu. Bwe weetegereza abavubuka bano ababiri bonna bakyali bato, njagala otunuulire nnyo Kakalaamu enkaliriza ayinza n'okuba tannaweza myaka 3 bw'aba agaweza yaakagaweza. Naye Kakalaamu ku myaka gye abadde alina omulimu ogumusasula obulungi ku Radio Simba, abadde alina YouTube channel etambula obulungi gye bayita Uganda Byogere, abadde alina obulango ku YouTube channel ye okuva mu companies ez'enjawulo, abadde alina obulango okuva mu badusse kinnoomu, abadde alina obulango obw'ebivvulu, abadde alina n'obulango obwa YouTube. Nga Kakalaamu ku myaka gy'emivubuka sente z'abadde afuna zibadde zimumala bumazi. Weewaawo tabadde mugagga naye abadde era tabalibwa mu baavu bannyo. Abadde mu bulamu buli muvubuka bwe yali egombye. Nkakasa mu Africa naddala mu Uganda obugagga bw'omuntu naddala omuvubuka si kuba na zaakeedi kuba batono abazirina, si kuba na mataka mangi kololo, si kubeera n'amamotoka mangi, wabula kwe kubeera n'akamotokako, kwe kubeera n'akayumbako, kwe kubeera ne famire, kwe kubeera nga mukyalawo n'abaana bo kye bakusabye ky'obakwanga, kwe kubeera nga famire yo tejjula, kwe kubeera nga naawe ng'omuntu tojjula, kwe kubeera nga wagula emmotoka naye nga tewagiguza bandi wagoni ng'ogisobolera ddala bulungi ng'era tebasobola kugamba nti Kakalaamu ali wali emmotoka emusiseeko. Obugagga mu Uganda bwava mu businesses, bwava mu zikalina, bwava mu zaakeedi, bwadda kw'oli yaddeko ng'omubi omweru. Kakati Kakalaamu buli muvubuka gwe yali badde yeegomba, sirowooza ndi mu position mwabadde oba akasente kabadde ng'afuna oba kangi nnyo oba katonotono naye kabadde kamumala bulungi, kamumalira ddala bulungi. Sirowooza nti yali yeegombye okukuba ekyeyo, sirowooza nti yalifunye ne ku kirowoozo ekikuba ekyeyo, kubanga okukuba ekyeyo kulimu okuleka famire emabega, kulimu okuleka omukyala emabega, kulimu okuleka obulamu bwe emabega. So ng'ate bw'obadde mu Uganda obadde toli mugagga nnyo naye nga buli kimu osokyetuusaako, abaana obalaba, omukyala we abeerawo n'okiyisingako. Kaakati bw'ogenda ku kyeyo bikalubamu. Tewaliwo muvubuka abadde mu kapasite ya Kakalaamu oba ali mu kapasite ya Kakalaamu yali yegombye kuba kyeyo. Waliwo ensonga lwaki agenze ku kyeyo. Tudde Kaye. Kaye abadde alina radios ez'enjawulo z'akolera nga bamusasula, abadde alina TVs ez'enjawulo z'akolera nga bamusasula. Kaye abadde alina obulango okuva mu companies ez'enjawulo, yatuuka n'okulanga obujaani omwana oyo. Ne Kaye anoonyeza ssente wansi w'enjuba, n'otuuka n'okulanga obujaani, nywa akajaani osaze kimu, nywa akajaani kano osale olubuto. Bibadde bikola ng'era akalanga nga bamuwa bulungi ssente ze. Abadde alina endorsements ez'enjawulo ate nga naye abadde alina ka YouTube channel. Weewaawo tekabadde kanene nnyo naye waakiri oba osanga kabadde kasobola okugulayo ka data buli mwezi. Then eziva mu makampani ag'enjawulo ne media houses z'abadde akolera nga zaakozesa okwekulaakulanya. Omuntu abadde kapasite ya Kaye tasobola kwegomba kuba kyeyo. Nabagamba nti bw'olaba emmese edduka egenda mu muliro, manya ekigigoba kiba kyokyo okusinga omuliro. In that Kaye Wisdom ne Kakalaamu tebagenze Bulaaya kunoonya future wabula bagenze kunoonya bulamu. Kantandike na Kakalaamu. Kakalaamu enfa ya Isimayichuli yamukanga nnyo era teyamuleka kyekimu kubanga baali batambula babiri, baali bumu. Nga n'ebiseera ebisinga Kakalaamu yapakinganga emmotoka ye ne batambulira mu Yayichuli. Kakati ekikanga bwekyo kyamukuba wala ne yeebuuza singa nabaddemu mu mmotoka ku olwo ye omuntu asse Ichuli amusserwa bigambo bye byabadde ayogera, kyokka ate ng'ebigambo ebisinga byabadde ayogera abadde abyogerera ku mukutu gwange. Emmese esobola okunyiigira akamasu nti kagikubye naye ate singa ebaamu ku magezi erina kusinga kunyiigira yakateze. Kakalaamu Ichuli baba bamutwalanga akamasu akakuba emmese, Kakalaamu bamutwalanga ate omutezi w'akamasu era kye kyamutiise nnyo. Omanyi singa
omwami akeera ku makya n'akuba muganzi lwazza oluye yamuzaalidde abalongo nga gwe kaddulubaala omwana yakubula wallahi weesikamu ogamba waakubidde muganzi lwazza ate nze agenda kunfootoola bufootoozi ffenna tukimanyidde ddala bulungi nti NRM Ichuli yagikolera Ichuli yagigattako nga bayeekolera bwe tujja ne twogera nga Ichuli asobola okuddira ekikopo n'akiyita ennyweso nga Ichuli asobola okuddira ekikopo n'akiyita pipa entono nga Ichuli asobola okuddira ekitiiyo n'akiyita ejjiika ennene nga Ichuli asobola okufuula amata obuugi n'ogamba buno buugi naga tosiriwala gano mata ate munnanga abantu ne babigula era Ichuli yali defendant nnyo owa gavumenti eri mu buyinza kubanga ebikolobero bingi nnyo bye yayimirirangamu gwazo byogerako yeekolera itongwa Ichuli n'akufaananya omusiru kyokka nga mu budde obwo ye mukyamu naye olw'amagezi amangi ge yakozesanga n'akufaananya omusiru kakalaamu n'agatta n'agamba olaba batta Ichuli akoze byonna abakoledde byonna ate olowooza atalina kye yali abakoledde kyokka ng'ate enkyaza bo be balowooza nti babavuma be balowooza nti babasabula bw'atyo kakalaamu n'atandika okupanga ebintu bye mu kimpukumpuku nali nkimanyiiko nze yaŋŋambako kubanga tubadde bakinywi n'afuluma ensonga endala kakalaamu gye yaŋŋambako lutwe kakalaamu yankubira essimu ng'akaaba n'amaziga n'agamba yeeko naye oba nnina olutwe lwaki buli muntu yeesoosa ku nze lwaki buli muntu aseetinga nze yeeko kankubuulire nze bwe mbaleeta sivunaanyizibwa ku bigambo bye muba mwogedde era sivunaanyizibwa ku ndowooza yo yensonga lwaki ntandika nakkuba disclaimer nti bino si bigambo byange si ndowooza za channel z'aba editor n'abaddukanyiza ku channel eno wabula ndowooza ya muntu ssekinnoomu gwe tukyazizza naye ndabika nnina olutwe buli kintu ekijja kiwunzika kyagala kunsaanyaawo olunaku lwe yankubira essimu eyo ng'akaaba lwe lunaku full figure lwe yamusanga mu kifo ekimu n'atandika omumweso gwe kisiraanegge yerere kirala kino ojja ffa bubi yerere kakati omuntu okuwoninga nti ojja ffa bubi nga ne gwe waakaziika tannavunda wallahi kitiisaamu kubanga waliwo ekintu kye bayita okuteeka mu sabbaawa oba okuteeka mu tageti kakalaamu ekikolwa kya full figure ekyo yakirabanga okuteekateeka abantu nti essaawa yonna kakalaamu singa ggyibwa mu budde temwebuuza nabategeezaako dda nti ensi si nsanyufu gyali omufu w'ekikutuka aluma nnyo era singa bali kubikira nti yeekolera afiiridde mu kabenje yeekolera afudde amasasi olikaaba nnyo naye singa mundwazaako ne mujjanjabako n'oweereza ku Katonda n'olabanga mpeddeyo bw'olikeera ku makya ne bakubikira ogamba awummulaawo nnyo obulumi wadde ng'atulumye namulabirawo yeeko nga tagenda kuwona kakati omuntu gwe bakubye obukubi nga tewali nsonga oyo aba wakikutuka buli omu yeebuzi kakalaamu yasobyani kakalaamu yazza gwaki baddaye kakalaamu yazza gwaki lwaki bannange kiri bwe kiti naye kaakati kakalaamu babadde mu muteekateeka babadde bamuteeka mu sabba oyo full figure akola ebintu simanyi with oba without her knowledge simanyi oba abikola with or without her knowledge naye akola ebintu ng'ali mu kuseti nga nze yali atandiseeko kumbujjogora ne mulabuukirira yeekolera ovuma otya omwana wa pulezidenti wana wagambye kapiteeni Mike Mukula babba ssente wagambye Jimuhwezi babbeeza akafuba nodda ku mwana wa pulezidenti nakimanya nti guno omuguunwa guli mu kunseetinga nakimanya nti guli mu kubikira abantu guli mu kuba wansonga lwaki ngenda kuttibwa era nengwamba nzijja mu kamwako muguunwa gwe nzijja mu kamwako kisiraane gwe oyo omuwala aseetinga simanyi oba kikola kigenderedde oba kikwata kigenderedde nekyemmanya kikola kigenderedde oyo omuwala full figure aseetinga nti nooli bulijjo gw'olumba ne bwaba bulijjo tanninakupiikingamu interest
abantu nabo bakiraba olaba fulufiga omuvumi munna akirabye kitegeeza ensi yonna ekirabye ne bwe nnaakatta tewagenda kubaawo kibeerawo kasita fulufiga amaze okutegeeza ensi lwaki ŋŋenda katta kavuma nnyo abantu we nnaakatta bajja kugamba nti ye naye abadde avuma nnyo olaba ne fulufiga muvumi munne ogwo oguwala guseetinga abantu oyo omuwala aseetinga abantu oyo omuwala attisizza abantu kati yali atandise ku kakalaamu the answer gwe mumanyira abantu mukyaza abantu ku channel zammwe ne batuvumavuma naye ng'ate bambi kakalaamu sometimes akola political content akyazaako abantu ate abawabula gavumenti sijja kugamba abavuma gavumenti oba abalwanyisa gavumenti kuba ffe tetuwabula gavumenti ate ffe twagiwabula okutta Rwita Nabukenya ffe twagiwabula okutta abantu ku 18 ffe tugiwabula okutunda ennyanja ne airport ffe tulwanyisa gavumenti kakalaamu yali akyaza abantu mu political content we bayeekolera abakuba gavumenti bakaye kakati nga bwe mumanyi nti mu Buganda ayagala okugoba endegeya mu lujja atema muti kwe zitudde kakati ffe we tuba ndegeya twali tutudde ku muti gwe bayita kakalaamu fulufiga yali amuseetinga amulengeza basajja kakalaamu naati nagamba naye bandi walutwe yeeko kanve mu Uganda ne mugamba mu kimpukumpuku tobaako gongamba goba ebintu byo mu kimpukumpuku era kakalaamu buli gwabadde atukangamba yeeko ntuuse wano we yatuuse okufuluma nengaawo ekyo nakyo kikoze eki kiwedde so ebimu ebyatisse kakalaamu enfa ya Ichuli muganzi lwa Zola bamukuba empi